kati omwana ono oyagala kumulaba. Omwana kati si mukulu tage daddi yanonyeza nga mwana kuba nange ndi mwana kituufu mu maaso g'abakadde kituufu nakwadde nga bonna kati esawa yakati osuubira ye Edisa oba ye Afuwa ate kukuba nga ye Afuwa. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 Aje Samuel Gegange wano ku Lubaluso TV Lwondaba omanyi nti program nsonga ku nsonga bimaze okubanga egguka. Mwasuze mutya musibye mutya mwasuze mutya yonna buli omu gyasinzira okubanga atulaba obudde bwanjawulo musize bweru wamu ne mu ggwanga lyattu Uganda. Embeera y'obudde bayanjawulo abamu babukya abamu nga buziba era wawulyaga nti mwasuze mutya mwasibye mutya ate nga mwasuze mutya abalala oba amakya amalungi. Omanyirawo nti embeera tubuuza ku buli muntu yenna asinzira okubanga agoberera Lubaluso TV. Tuli ku mikutu migatta abantu okusobola okubanga tukutuusaako embeera yonna nga bw'ogiraba mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaleero nina omugenyi gwendi naye agenda kuba ate atubuulira biki ebyamutuukako na kiki kyayagala abalabi basobole okubanga ate bakimuyambako. Oyinza okuba nga ate oli mulabi ng'ate gwe weetaaga, oyinza okuba nga ate oli mulabi naye ng'ate oliraanyo gwe weetaaga. So ensonga eno tugenda kuba tugyogerako naye asobole okuba nga atubuulira byali bitya byava ku ki era kiki ekimuleese wano wennyini wondaba. So nsooka okujjukiza nti Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School basangibwa Bombo Eddegeya Kibajje. Bakola ku ki? Basomero. Era wawulira boarding primary school omanyi nti oli basomero twetaaga abaana abalungi nnyo okuba nga ate tubatendeka okutendeka obulungi. Omwana we alina okuba nga asoma mirimu egyatuuka yeetaaga basomyeko basoma wa bitabo biriwa osobole okuba nga ate okufuna emirimu. So weesigise Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School. Omwana wo Dr. Amid Chimba akugaa nti leeta omwana boarding ya mulembe ebyokulya ebyenywa ebyensula byonna bitambula bulungi nnyo. Angenda kuba mubawa ababuuzeeko tumale omutegeera amannya ekisobola okuba nga yakweyongera ne puroguramu yaffe atubuulire kiki ekimuleese wano olunaku olwaleero. Tusanyusa okulaba wamu nange obbasanga era mbeebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Sooka okwebaza Mukama nti atukuumye nga tuli balamu. Amin. Era ayongere tuwa obukuumi wamu n'obugabirizi. Amin. Amannya gange nze Matovu Abbas wenjogerera kati. Naye nga emabega nali Matovu David. Mu bufunzo oba wasiramuka. Omusajja musiraamu. Ndi musajja musiraamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Amannya ago nagafuna oluvannyuma lw'okutola shahadu nga nzikiriza nzekka. Okay. Naye nga nze nali Matovu David era nga nali musajja muyimbi. Wali musajja muyimbi? Bano bana bakadonkamu oba bana ba reggae? Ng'okuba reggae? Nali musajja muyimbi wa kadonkamu. Era mu gurupu gye nalimu baagiyitanga Bazira Gita Singers. Bazira? Yagiwulirako. Ng'ekulemberwa omulongo Katose kandi yali amanyiddwa nga Kase mu paaka empya. Awo nali nsinziira.
Namukuba endongo. Nga tukuba endongo tusuna gita. Mwatalaga eggwanga. Eggwanga lyonna twalitabaala. Nyimba zone mwanzi recording. Nyimba twazi recording era n'ezimu gye ziri. Zikuba. Bakuba nti mukadde we twayimbira. Twali tukyali nnyo ku nkola ya audio. Byentera owulira ebyo nga boogera kuba kafeero type ebiseera ebyo. Kale guno mulimu gugenze okujja okukyukamu. Ng'ate mwe mukitadde. Nga tuwumuddemu. Era oli tayisobola kuŋŋamba nti vidiyo eri wasigirina kujjako nga mmaze kufuna busobozi obugikola ki? Mukulu Abbas, katono nnyo abantu abatulaba. Katwalawo gye wayimbiranga ebifa abamu tetwaliwo twali baana bato. Naye gye wayimbiranga omuntu osobola okuba sampulinga katono ne bawuliza ne bagamba naye y'oyo yennyini yayimbanga. Nina oluyimba nalutuuma ekiri abayimbi. Ekiri abayimbi. Oluyimba olwo naluyimba ng'omugenzi basudde yakafa. Twakola ennyimba zaali 3. Zino ennyimba ekiri abayimbi. Waliwo munnange bamuyitanga Elias Seggane. Nayimba Nakumiranga n'enduulu lwakungubaga. Nga bonna mukungubagira basudde. N'omulala mugenzi era naye bamuyitanga Moses Balongo. Naye nayimba Ekikangabwa. Ennyimba ezo zaali zakungubagira munnaffe basudde nga yakafiira mu kabenje. Kwe kuyimba oluyimba olwo lwe natumba nti ekiri abayimbi kyegaludde. Ekiri abayimbi. Olwo mwe mulaba mugenda. Soko tuwemu kasambu katono nnyo ali eyo amanye nti tulina muyimbi yennyini yayimba. Nakomyewo David gomanyi obulungi. Nzije nnyumya bijja binfunye kati. Kindeese bakulu n'obutebaka nze. Nawulidde obulamu bwe bugekeza. Kino ekiri abayimbi kyegaludde maama. Nawulidde obulamu anasimatuka. Kafeero weerindera okukima naawe. Erutuusa akasozi luddira wano. Ekiri abayimbi kyesomye kikaayi. Nawulidde obulamu bwe mbukwekeza. Kale. Awo Kafeero tannaba kufa kasozi waali akasozi awo tekyamukuba bubi nnyo. Era ne mbannyonnyola akasozi weerindera okukima kerutuusa. Eddoboozi ndiwulidde lyalimu. Ennyimba musaana kweyonja. Era ffe bamu ffe twakola oluyimba Babazira Gita Singers olugamba twandifunye. Ekitulemya. Ani asaanidde okufa. N'ennyimba nnyingi. Kiki ekikujja mu kuyimba? Bibeera bingi. Byotosobola kunyimba. Koffe tuwa abayimbi ate baserebu bafunamu okumulaba obulabi. Omu aba n'ensonga ez'enjawulo. Naye nze okwawukanako ne bannange. Ensonga ziri za munda nnyo. Kuba nali nkyayagala nnyo okuyimba. Naye nawalirizibwa. Okuveemu. Nkuvaamu lwa mpaka. Nga bakama bange. Okuva mu nnono. Wanze ndi musajja wa nnono. Abbas. Nga bantaddeko ekinyiga. Paka linaga nzikiriza akusinga kuyaga olina. Okuyimba kankuwummuze. Nkola emirimu gy'abakulu nga balagidde. Kati mu process y'okuyimba mwatabaala wa ne wa? Abayimbi nga mutambula ddala bakadongo kamu. Siyinza kumenyera. Ndekewa. Natambula Busoga yenna ne tumumalako. Bulemeezi, Singo. Yonna wangi Masaka. Nga buli kyatuludda wano mumala n'omwezi temuzze waka. Nga mumala omwezi mulamba temuzze waka? Nnaku 30. Kati embeera eri obutonde nga mugikola muta mukyala w'omuleseka. N'asigalayo n'agumiikiriza okwatamu bukwasi nnaku n'oddako eka munno n'omusanga. Ate n'oddayo omulimu ne gukwajja. Betuwulira nti yagenda safaari. Naye nga sente zo mwazifunanga? Twafunanga ekisaanidde. Kuba tezaalinga kakati ezaali. Kwali okuyingiranga. Muntu yatundanga obumwanyi bwe ne beetegeka. Eno sizoni ya kasooli eno ya mmwanyi ne beetegeka. Ng'ajja kuyingira 1500. Wangi? Bayingiriye 3000. Naye n'osanga ng'abantu bakoze ekiba balinzi bajjudde. Ne mubawa. Era ne mubasanyusa. Tutambula bwe tutyo. Mukulu Abbas, ndaba okutta ebifaananyi byaki? Ebifaananyi bino bye nnina ng'era bwe nkugambye nti mu kutambula okwo okungi
nange ndi muntu era bwe mu bantu abo bangi bwe twasanganga ow'omu katale asinkana wa mu katale kituufu tosobola kubanga wali mukwano gwo watunda sipeeya nga gw'otunda nnyaanya kituufu n'olwekyo mu bannaffe bano bwe twasanyusanga mwabangamu abaasanyukanga ate ekisusseewo essanyu ne libagattira ddala naye omusajja akookoona omusajja ono ansanyusa lwaki tankookereramu ddala kale nno mba mpitaayita twatuuka Masaka Mbiriizi ne nsangayo mwana muwala wali abadigize eyo mwana muwala oyo namusanga yali akola gwe yanga nti yali ssengaawe nga balina woteeri era we twalya ogwo mwaka ki bbanga ddene kwakati bwe ntula ekifaananyi kimulabako 21 January 23 olwo ono kwe kuzaalibwa kati omwana muwala oyo gwe nasanga bwe mubuuza amannya ge gange nti nze Nalubwama Afuswa Sifumbe mukyala wa Fumbe nti nange onsanze nange neddiranga bisikwina kakwate bika bya Buganda 5 nzikirizibwa okuba naawe nagaye nti tewali buzibu nekikolebwanga Yesu bwe yagamba kiriwe yagamba ki netukkiriziganya nenamusa netuuka ku nnyoba amangu ago tebyabanga mukulu wakubanga munnaayi totta nkya n'olinza ggulu olugero lwo kye lutegeeza bwetyo ne tubeera naye netusanyuka naye enkeera ne tweyongerayo mu kugenda mu kuyimba n'otambula naye badde sitidde namulekawo mu kifo kye fe ne tweyongerayo nkyate kye tugenda okukola awalala kaakati bwe wayita ebbanga tuddayo mu sizoni eddako tuzzeyo era kukola tuddayo okukola era Masaka mu kifo kyekimu ekyo mbiri wennyini era wennyini nze nali nsigaliddeko e Kampala bannange abansookayo nga abasisinkana muzze nti nabalinze dda kiki timumwe nti mulimu munnammwe Saabayimbi aliwanga simulaba tinjagala omwami Matovu nti omwagaza ki yawo omulundi gwe yasemba okubeera eno alina bye yaleka eno bale weerabira katambaala simu biriwa nti bibino nalina mukwano gwange twakolanga naye bamuyitanga Night Nantabazi muwala w'omugenzi Rosette Nakulwa era kati naye yafa namugale leka ndabe ng'amulaga omwana kyono omwana nti w'amatovu mulundi gwe mwasemba okubeera eno nti yandekera omwana nti naye taliyo tumulinde bwanajja tujja munyonyola ziba teziri busanga nange ng'oyingira tebakukubira ku ssimu masimu ngolo tewali ebiseera tewali masimu walinnyanga bulinnya bulinnya mmotokayo bwe ntuuka nga Night ampita waaye nti waliwo omuwala bwati ne bwati azze wano alina omwana ti naye agamba omwana wo nze twala eri naawe naye bwe netegerezza omwana ono mala nawe mulabako tosooka kuwakana nze nti nga bamuyita omukyala muwala ajja muwala bwajja nga ajja n'omwana nga mumanyi bulungi omwetegereza mugamba yeggwe nti yenze omwana wo nze omwana wange nti nkakasa ntya nti wange mukama wange kato kyavanga waaye nti beera mukkakkamu ku Mbiriizi kuno olowooza kuliko abasajja bameka wabula omwana omuwala oyo bwe wali ova eno wamulekera ssente meka ko nze tewaali tewamuwadde 10 mwana
nze ekyobugagga kye nalina wali kusanyusa nga gwensanyusizza asanyukira ddala. Esimbi ebyennaku zino nga bibi. Gwe muli bubi nnyo. Sinakuzoleka emitwalo gy'abiri. Ffe twasanyusanga muntu wo nga talina kyakwagaza kirala okuggyako essanyu ly'omuwadde. Kale mmwe nga mwanyumirwa obulamu. Obulamu bwawooma. Naye nga netegereza mwana mukama wange Katonga nga nti waayi nti ogeza ne weegaana omwana oyo nti ekyo kirabo kyo Katonda kyakuwadde. Konze kale naye sijja mu papa katwebake bukye tugenda mu maaso na miziki tukola ekiro ekyo era munnange naddamu nensula naye n'omwana waffe nga tuli naye. Ani mirembe nga wayina mingi. Enkeera nga nkwata amannya nga wa mwana nga mmutuuma erinnya nalijja mu ssengange baamuyitanga Edison Namatovu. Namugamba nti omwana muwadde erinnya lya Edison Namatovu. Munnange ye namusanga yali musiraamu. Nanga naye nti erya Edison tujja ddikyusa omwana tumutume Afua. Konze sikiinaako buzibu. Niye ekkulu yaani? Ye Edison. Ye Namatovu. Ye Namatovu. Kiye nti omwana nga muwa amannya ago. Kadde ako kyenzijukira obulungi. Omulenzi oyo nali mulese eka muzaale. Ono ali wano? Era nali nzijangula ebyokwambala eby'omulenzi oyo. Kati bwe nsanga ono nenziri engoye zonna nga bwe nali nziguze. Nzigga eka. Noga omulenzi oli naamugulira endala. Oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta, Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kye wayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Gw'abadde atandika layibulaale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka, mukulu oba muto, muwala oba mulenzi, jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 737 Lubaluseewa TV, mazima ku mazima. Kati bwe nsanga ono nenziri engoye zonna nga bwe nali nziguze. Nzigga eka. Noga omulenzi oli naamugulira endala. Noga kangulira ono munne. Bino byonna nga mbiwaani? Ng'obiwaayo. Nga mbiwa ono. Nga tweyongerayo tutambula. Mu kulokola obudde namala ebbanga nga simulaba. Tuddamu tusisinkana ng'olwo okuyimba ngenda nkukendeeza. Nali mu paaka empya ku Budget Restaurant. Mukyala wange oyo ne mumusanga oba nansanga we nali nkolera. Kaze mu kibuga? Ali mu kibuga olwo naye yavaayo. Aze n'omwana? Yali yekka. Naye mukansanyusa okukulaba nti kale tuulira awo nga bamuwa ebyokulya bamuwa ebyokunywa nga tunyumyamu. Omwana olwo yatandika dde okusoma? Alabika yali tannatandika. Ambuuza waayo ali ludda wa? Anti namuleseeyo. Ambuuza yo obeerawo kati. Ye Masaka navaayo nti kati ndi Namirembe Bakuli. Nze nti Namirembe Bakuli nti nange ntera kukolera wano. Okuva nti tewaali mpuliziganya teyalina ssimu nange sirina ssimu tetwawanyisiganya masimu namba z'amasimu. Nekitwala ebbanga bwe ndimuwuliza kuba yambuulira amazima nti yafumbirwa. Ndirayo omusajja wo mulala. Noga sijja kubiyingiramu ebyo. Yafuna amaka ge. Olwo omwana gwe tomunoonyaako ogenje omwana wange njatandika kumuweerera. Anti kyenkubugamba wava obuzibu nti nga sirina communication yonna. Nandyagadde omulaba naye yaŋŋamba abeera Namirembe Bakuli. Namirembe Bakuli munene.
Kyagambye nti nsula ku za gundi nonoonyeza ku muzigo gwa gundi ate obuzibu bwenna olwaleero nti n'embirizi okusinziira ku bbanga eriyiseewo enkyukakyuka ebizimbe ebiki oyinza okusanga wali ojjukira wali omanyiwo omuti kati waliwo kalina kituufu kati ne binsobera ate mujuga mwagendanga kiro ate ebiseera wali okyalidde ate togenda kumalawo nnaku nnyingi bwemwasiibye jjukira amateeka gaatuwanga okwewa ekitiibwa ti bwe mutuuka mu kitundu nga bwe mutuuse tolina kuddaawo otaayaye buli omu akulabe anaasasula atya nga yakulabye dda era abamu kyekyabayita obuzibu nga bw'atuuka jagenda mu bugaala anywa omwenge ffe nga ne wooteeri gye tunaalyamu emmere emala kubanga ddala olabira ddala nga wasaanidde so si mmala gagenda mu buwempewempe bulabulabo kituufu kale ekyo ne kitukumira ekitiibwa kyaffe ng'abayimbi era kyobola nti abaleero olumu kyekibayitidde obuzibu nti osanga omuyimbi ataayayabutaya omusanzi kwe otuuka nga tomwesunga tolina nakyo weesunga kulaba so omwana akubula omwana ambula okuva ku olwo ne nnyina simanyi waali naye nga mpulira omwoyo gw'omwana wange gunnuma ne munnange yennyini yanzaalira omwana nandyetaaze omulaba kukabe nga ali wa musajja munnange sikirinaako buzibu naye ekitugatta weekiri oba omwana bamugaba awo sisobola kumanya kuba munnaye ak'omuntu sikanti yakaaba jjo ne leero bwekola ki bwekaaba kati gwe muli owulira akulaba ku mwana naye kandabe wano tubalamu wano omwana ekifaananyi bakimukuba 2-3 twezze tugattamu amangu 2-10 egyo myaka 7 2-20 egyo myaka 17 bwe tugattako gino 5 egivuddeko gye myaka 22 wala si mukulu oyo kubanga ono gwe nkugamba nti bali kumpi mu lengi y'emu omulenzi wuyo ali mu myaka 25 bali mu lengi toli alimu 22 bali mu lengi y'emu ate kati aba ayingidde 23 kuba wano January kuba nina abaana bangi bennina nga bali mu lengi n'ekirala lwaki gandi bayinza okuba n'okubanga asukkamu ku egyo nti wano ate kino ekifaananyi kyamukuula ayeka n'emyaka ng'ebiri kati bali mu lengi y'emu n'oli kino oli okikuba bwoto kasavu kanyama kati omwana ono oyagala kumulaba omwana kati si mukulu tage dadi anoonyezanga mwana kuba nange ndi mwana kituufu mu maaso g'abakadde kituufu nakwadde nga bonna kati esawa yakati osuubira ye Edisa oba ye Afuwa ate kubanga ye Afuwa nga baali mujjako liri naye ekyokakasa nti namatovu ono mukyala wange ye agagenge kakasa nti ye Naluwama Afuswa Naluwama Afuswa wano yali mwana muwala muto nnyo nga kikyanyirira nga asaalyanga bibi towakoki asaalyanga bibi era ababi bansonyi bannaye kubanga nze enkola egamba nti bwe mba ndi omusota ndyanswera oba ttimba kuba bye binene bisava niba okusayinga olwana ne kannawandagala kakubujjira bwere nange bwe mutunuulira wano Naluwama gwali muggo yali yakamala siniyafu nange ne musomesa ebirala okay kaliko wala abalabi baffe nabo tumanya bayinza omutuusaako eyo tewamanya kusenga awe manyage wadde maama we awo mwe mwali mulina ebyammwe mwagala okusooka okusoma n'olw'ensonga eyo ntoola abatuuliza bonna abatulaba bonna gye bali wamu n'abatuuliriza nti omuntu yenna amanyi akakwate ku Afuswa Naluwama wamu n'omwana we ono muwala we amulabako amuwulizaako oba owooluganda lwe asobola okumpa amawulire agakwata ku Naluwama n'omwana ono nandisabye annyambe tukwatagane nina akannamba k'essimu kwayinza okunfunira
kana magesi mugenda kagaba n'omwana yennyini oyo kuba kano omwana mukulu ayina n'essimu kati balina ziseereza ajja kuba byonna abiraba tusobole okuba nga tukwatagana omwana ondaba kiwanga kituufu wange ddembe lya buntu okumanya gye bamuzaala watuufu kituufu kubuni kwe gayi bwe bulumi bwensinga okuba nabwo kuba ayinza n'okubeerayo nga lowooza daddi ate kyakubiri nzadde ne baana banne asobola okuba nga atambula mwana wa buwala n'agwa ku mwannyina kitegedde enkya n'ensanga nga mutabali azze akunnumba na mukinaki aleese mukamwana kumba aleese mwannyina kituufu kale bwe bulumi bwenna ku mutima okay kati kowoola ono omwana amannya go gategedde g'ogamba bw'aba gyali tulabe kaakati ngenda mu maaso nga nsaba nalubwama yonna gy'oli oba gy'oli oba omuntu yenna amanya ebikwatako nze Matovu Abbas n'omwana ono omuwala Namatovu oba amannya go baagakyusa simanyi sobola okuba nga baali baakukyusa amannya naye bw'obanga ddala nalubwama ye maama wo nze kitaawo akunoonya Matovu Abbas nsangibwa ku Mutala Matugga gye mbeera oyo omwana baali bamutuma Namatovu nze ge namuwa afuwa nsangibwa ku Mutala Matugga kubanga sijja mmuga nti noonya ofiisi ya Kase yavaawo dda era ne yali mukama wange ebyokulimba yabivaako ali buwambu yekolera emirimu gye mirala musajja mulunzi kati waali awo tumutumiddeko mutumiddeko nnyo Mulongo Katose kandi ne Kakembo manager Mulongo Katose kandi uwa ne obuwambu ono yayimba gundi yayimba okuboolana abaana beeyawudde yali mukama wange bwe ntyo kyenva nsaba ti Namatovu yonna gy'oli oba amannya baagakyusa naye nga ddala ye ggwe kakasanga ggwe mwana omubereberye owa Nalubwama namusanga tazaalangako sijja muwaayiriza oluggi nze nalweggulira olw'okuzaala waliwo enzigi ziba bbiri ziri wano eziriwo enzigi zibbira oluggi lw'okuzaala ziba bbiri mali lwe lusooka luliwa waliwo oluggi lw'okuzaala n'oluggi olw'ebuuli weggulya aye ne Mukama atuggulyawo enzigi z'obulamu amiina okay kati bawe namba y'essimu era mu kawaayiro ke kamu ako nga bwe nfuge nti natayira nnyo ne ngenda essingo njako nakano kankayisizeewo ddala n'essingo naye wafuna waliwo n'omukyala bamuyita Namutebi oyo nno namuweerezaako n'obubaka omulaga nti alina omwana wange amundeetera era ne bumutuukako naye ye kye yakola we yali ne yeebuzaabuza kirabika alina we yamuteeka awalala naye ani omulala bamuyita Namutebi Namutebi ani manyiko lya Namutebi ali Singo eyo Singo Mitiya Namubende Singo Kikandwa oyo naye gye namusanga naye alina omwana naye alina omwana muwala ozaala abaana mulimu nagezaako kukola nali mukulu waffe yatuga alina akayimba ke yagamba bakayita baana bange nti oba mufo ky'obugagga yampa baana nakyo nina kukyebaza nsanyuke kati kadde nnoonya obugagga bwange kituufu n'olw'ensonga eyo abaana abo bonna n'abanfuliriza mummwe mmanyi nti gye muli buli amanyi nti alina ekyobugagga kyange ng'abadde annoonya atandaba ekyobugagga kyange mwana kekana akadde ofunye omukisa omutuufu ogw'okumanya wendi kuba bangi baalibeeyo omusajja yalinga mu kuyimba sinnawe munoonyeza banyonyere wooli kati ndi Matugga babuuzaani Matovu Abbas muzeeyi Matovu Abbas olina kuwangambya awo n'oŋŋamba mwatabaala nnyo mu jjinja omwo ab'ejjinja bo tobakoowodde ab'ejjinja abo saabafunamu mukisa twayitangamu twakyakala naye bondooza ensigo zaabwe ba tezaagaana okumera zirabika zaagaana okumera naye gye neekakasa ensigo gye zaamera naddala mbuddu eyo neeyagalirayo nnyo kuba waliwo n'omulala naye bamuyita Nakasi mukyala Nakasi mukyala wa Nvuma oyo nno mu kunoonyereza kwange
kundaga nti alina abantu babiri balamba era baŋŋambako ntiyajjako nga nnoonya awamu bannange bwe baali bakoledde nga nze sikyakola nambulwa oyo ayinza okubalira abaana bo babiri okuli Waswa ne Kato ayina n'abalongo banne abalongo babaleete kaakati munnaye nakasi naawe gy'oli yonna bw'obanga obadde tomanyi Matovu gyali Ssaalongowo yenze ayogera abalongo baleete naye munnaye naye Buddu nno yakulamira Buddu yanyuma Buddu yali awo anti Buddu kiro ate saakinenya kubanga tujja ne tutambula n'otomanya wajova kituufu nze nazaalibwa Luweero Bulemeezi era gye nkulidde gye nsomedde paka entalo ne zizze ne ziggwa ne tujja mu Kampala mu ntalo zonna waliyo nze ndi mwana mukunze ndi mwana akulidde yakukomyawo nnyemize ku lutalo wankanya kikyusa nga nsomera Kiziba naye bali bonna b'oyogerako nabo baali embeera yabwe ng'efaanana bweti oba nze nagambye mu misota ndyamu Timba na Nswera kubaza ensava abaana bo bibatendese aleka naawe like a father like a son kale nno mu Buddu eyo okuba ngwe n'abaana bo nga basatu n'abalala bangi besobola kumanya naye nze ŋŋambye ekigambo kimu nti gwali eyo ng'omanyi nti Bazira lwe yali wano oba Mukaabya lwe yayimbira wano kuba nakolako ne Mukaabya mu talent singers bayitanga talent African singers njiwulire twatambula era wangi era abantu wabafunira abantu abo nona kitegeeza tobawangadde ekikulu nsembyeyo okukola nga ndi ne mukwano gwange muganda wange Abdul Mulasi ne Mamuli Katumba bona bona badoyimba nabo bonna nga tukola nabo olwo nga tuli mu de homies naye abayimbi nga mulya bulungi obulamu bw'okuyimba bwotyo talina kyayinza bwogerako ekiza tebwongamba bwotyo ate Abdul Mulasi yendoza yayitawo buyisi olowooza ogamba faamu yali asaaga lwali luyimba oba gaali mazima ago mazima Abdul Mulasi olumu tuba tuli kankwanguize wano omanyi okumpi kulokoviro nze nina omukyala eyantuukire nanga nti nyamba omuntu osizeeko wakiri ne bwensula naye busuzi lwaleero lwokka saagala yadde 10 ng'omukyala bagamba yagamba atya nyamba omuntu nseeko ne bwensula naye busuzi saagala yadde 10 nekiri nti nsuzeeko naye ate jjuka gwe baali bazze mu kitundu kaakati ffe eyo y'embeera gye twalimu ng'omuntu yeegomba kusulako naawe mwali obulamu ebipande bituuka abitutto bitimba oli ne yeekwata nze nayambalanga lawundi kati ng'eya Paul Kafeero olaga ono gwe njagala era nagendanga okutuuka nga bisanjaga nti egundi waliwo eyakwesoose lindako watuuka mu kitundu ogenda okuyimba nga bakwesoose nga bakwesookedde na ku bipande ono gwe njagala ye wange tebabamukwatako naga nti wali era ne wooteri ono gyekugamba weesanga munnange ono nalubwamu Kalanzi yali yaŋŋambye dda kiwaliwo akwesungako nze nja mumulaba era namulaba lindawo kati olwomwasulawa wange loogi teziriiyo buli otuuka alina buli omu afuna loogi ye kati ate ffe abaali bazimbyemu temusula mu loogi zino za lukale bantu kusulamu banamukaaga nze nga mmanyiddwa namba 7 eba yange oba gyendi basiriiyo bagiguukinga n'ebeerawo ruumu namba 7 yakiri abayimbi mwalina okusula nolwokubakuba obulamu ne buwooma mubakubawo ne balooka ate nabo bagwa obulamu ne buwooma okay tuwumbewumbe bawe enamba y'essimu so yenze Matovu Abasi abandi gwe baali bamanyi nga Matovu ekiri abayimbi David Matovu sifanga nkyaliyo bulabu kati ndi musajja nkuze nsangibwa ku nnamba y'essimu 075 4 6 7 6 075 4 6 7 6 3
mpozi waliwo n'endala jukeberawo eyo nayo tugibaterekeyo ya mutabani wange yange yebeerako noti 753 91 665 ogikubirako mba mukutuusaako mulenzi akusomera eyo okay n'endala eri 0703 15 6435 oba omaze okubanga ate omutuukako omuyimbi nakinku ekibampeeseza eyo ya mutabani naye ye ekirungi nti eri ne ku zino ezammwe WhatsApp okay kale tetujja kusukawo wano asibula batulaba tusobola okuba ate nga tufaawo neyanza nnyo bannange mwenna abandabye n'abanfuliriza mukama abampeera ennyo omukisa yonna gye muli nakano nja kukabagambira ddala nti obudde bwe tulimu leero ndowooza tusigaza si 8 buli omu ku lw'15 akeere ennyo fe abaali eri gye zaavugira twatwala obudde bungi enjala neetuluma ensiri ne ziruma amazzi ne tunywa ag'ente we zirinnye twayita mu bingi naye luno si lutalo lwa mmundu lutalo lwa kinkumu kyokka nakuteekako ttiiki bannaye bannansi tulumirwe eggwanga lyaffe nga tulinunula mu ngeri yonna esaanidde gye tusobola etali yakuleeta buki etali yakuleeta buzibu omuntu okwagala omuntu bwe guba musango ogwo gwo tuguzze buli omu gwayagala amwagalire ddala nga 15 mukere bannaye bokisi muzijjuza akalulu tujja kusooka wajesabiro gemanya tubadde n'omukulu Daudi pozi takyali Daudi kati abasi batovu vijememo obadde memo abadde production tetujja kusooka wano akuume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wangaala. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.